Kano katipu bw'onookakozesa kagenda kukuyambako okubeera nga omukyala oyo atuuka bulungi mu ntikko. Ngenda kubeera nga nkulaga ogenda kubeera nga okikola otya eno practical weetegereze bulungi. Kyogenda okubeera nga onfunira ogenda kubeera nga gwe omukyala ofuna bulungi nnyo kapiro. Kano kapiro ogenda kakwata ogende ng'okateeka ku mufaliso wansi. Then jjukira abasinga munyumira nnyo ka missionary style. Kakati ogenda kukwata kano kapiro nga bw'okalaba obeere ng'okateeka wansi. Bw'onookateeka wansi then kino ky'ogenda okubeera ng'okola. Ogenda kakwata nga bw'okalaba okateeka wansi. Then bw'onookateekawo kajja okuyambako okubeera nga bw'obeeramu oti oba bw'obeera obadde weebase bw'oti ese bw'obadde weebase bw'oti piiro n'ebeera ng'eri eno waggulu gabeera nga gali bwe gati oba nga gaziya bulungi. Muno kijja kukuyambako okubeera nga tolumwa, naye ebiseera ebisinga ojja kwesanga ng'omukazi bava kukuzina naye nga muno mwonna mukuluma. Ate kikuyambako okubeera nga nabunyayo yeggula bulungi, kwegamba omuntu n'akuwa bulungi omukira n'okuwoomerwa n'omala. Kaakati bw'omusajja omukyala bw'abeera abadde yeetaddeyo piro gy'asinga nti akawujjambola ako kabeera kumpi kaba keereeze bulungi. Okitegeera nti osobola okubeera ng'okola ki ng'omutuuka wonna. Gy'asinga nti n'akajanjaalo kano oba omusino guno guba gwereeze bulungi kubanga waba weggudde. Piro eno emuyambako okubeera nga yeggula bulungi. So bw'anaabeera ng'abadde aliwo ati ojjamuwa bulungi nnyo omukira. Naye kino ky'ogenda okukola wenna abadde ali eyo nga muli owulira nti obadde omala mangu. Bw'omuyingira mundamo yali munda tofuluma, beerera ddala munda. Omukyala bw'obeera obadde oli wansi nga kukuli munda ojja kunyola bulungi n'ekiwato. Ogwo gajja kukolera waneti ajja kuleeta naye nga nawe olaga nti waliwo kyokola wansi ogw'okiraba. Kakati gw'omwami ojja kumugenda shuwa nti omukirawo guli munda, naye bwe guba guli munda muno togufulumyayo gubeere munda mpaka. Ajja kuyaayana naye nga talina wasiza, making sure nti oziba ekkubo lyonna munda nga tassa obuwumi nga bulira bumutta. Onoogenda omwami okubeera ng'omala naye ajja kubeera ng'amala. Oba okitegeera? Era ajja kugamba anyumiddwa. Onoogenda okubeera ng'ofuluma wabweru oba buli ojja kugenda okukulira ng'amazzi agookya gali mu kuyiikira ku ngalo yo, kyekijja okulaga nti omukazi akoze eki? Amaze. So kakozeseeko bajja kukuyamba omukyala just funa kufunyika piro keezizikewo bulungi nnyo, kijja kukuyambako. Ate ne ku mutwe eno omukyala making sure kino weeziseeyo bulungi piro gyeri newanene ebeerengawo giwozesengawo ebeerewo, kijja kukuyambangako obeera badde bakuzina obeere ng'omala bulungi, obeere nga tolumwa muno. Okitegeera kubanga sexual tumunyumirwamu bingi nti oyinza okubeera tolina mirembe kuba omukyala, oyinza okubeera ng'olina abakuluma muno mubundi muno mwiza muyinza okuba omukuluma aluma, naye bw'omala buli kimu kijja kubeera kiwedde. Ojja kubeera nga relieved, ojja kubeera nga ofunyewo enjawulo, omubiri gutambula bulungi, omutwe ogubadde okuluma ojja kubeera nga tegukyakuluma. So weetaaga okumala. Kojja ntamye Ssemuto, mubeere bulungi, mbaagala nnyo. Subscribinga gwe omupya bungi obupya bujja kasoobera nga wasubscribinga kolaba n'olulala bw'otyo. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo.